oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, kwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Wale kubeera mpozi ngate otulaba otufollowinga na buli mbeera yonna mwoli. Tukyali mu bitalo. Tukyali mu bitalo. Luvannyuma mpozi lwa omukulu akulira ddaawa wano mu Uganda, ate nga ffe abasiraamu abadde musajja mpagiruwaga, omusajja asobola okubeera mpozi nga abadde ayogerera obusiraamu, Sheikh Muzata Bambi yatufuddeko. Naye nga tusaba Allah amusaasire, amusonye byonna ebyamusobako ng'ali mu bulamu buno obw'ensi, amuwe ejjana, amugazize ne kabuliye. Kale kubuzaako gwe eyakatweyungako balakubeera mpozi nga ate otumbula ng'otulaba ku Bokati TV. Tubeerako everyday, tuteekayo videos ez'enjawulo n'amawulire ag'enjawulo g'olina okubeera mpozi nga ate omanya ku lunaku nga luno olwaleero. Sarashi ogamba otya? Nkubuuzaako nnyo bali kubeera mpozi nga ate oyiwawo omubiri. Yagambye ayagala lipoota okufa kwa Sheikh Muzata. Sarashi agamba ayagala lipoota. Waddembe okuwandika comment kyonna kyagala kikolebwe, naye nga munnange ye embeera eriwo. Angela Johnson ogamba otya? Zimbe Peter ogamba otya? Then nembuuza ku Saleh Al Hussein ogamba otya? Kikazi ki Cecilia ogamba Cecilia bali kuba mpozi. Maye erinnya lya Cecilia eri waliwo omuzannyo Rosie Obawa Cecilia naguzannyako, kati bwe ndaba erino erinnya mbadde naaludde okuddamu ddira beewalala wonna nendyoka ndijjukira. Naziwa kyano ogamba otya? Ate nembuuza ku Baliga ya Hawa nayo nkubuuzako. Nembuuza ku Esther Nakimera, Namaganda Agnes, nembuuza ku Jona M, ate mpozi n'abalala mwenna abatufollowinga wano ku Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga okubeera mpozi nga ate nkutuusako amawulire gano bwe gati. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku genda baterayo wano eno video ya omukulu Elias Lukwago. Bingi ebadde byogerwa nti Elias Lukwago yafudde oluvannyuma lw'okuwulira amawulire ga Sheikh Muzata nti afudde. Era ebigambo bino byatandise okutambula nga tuli mu okusaalira omugenzi ekibuli. Eyo gye byatandikidde nti ne Lukwago naye akoze ki? Afudde. Ne bigenda nga bitambula bityo. Maye Bannayuganda batambuza nnyo ebintu. Social media eno engeri gye yonoonye nnyo abantu. Era mbasaba nnyo okwekuumira ku Bokati TV, kubanze ngenda okukola story already mba mmaze confirming ekintu nga nkoze research nga nkoze ntya. Ne most of the social media ezisinga ziwubisa abantu, so muzigenderere nnyo. Mpozi nekira nkusaba okubeera mpozi ng'ogenda ku page yange eya Bokati TV eya Facebook page gyerinnya ya Bokati TV, ne Instagram gyeri. Obeere mpozi nga obirayikinga obifollowinga, kuba yo oluusi mba sinabaterayo wano na story oba video yonna yo already biba byagenzeyo dda. So it is better n'ogendeyo n'ofuna amawulire okuva ku reliable sources. Otegedde, genda ku page eyo ya Facebook, likinga, gifollowing, ojja kuba ng'ofuna amawulire gonna gwena okubeera mpozi nga ate ofuna ku lunaku nga luno olwaleero. Kansooke nkutereyo video ey'eddoboozi lyennyini erya Lord Mayor Elias Lukwago ng'akunnyonnyola ng'ayogera mu ddoboozi lye akyali mulamu, era obudde bwonna akomawo e Uganda abadde atawanyizibwa kirwadde ky'amawuggwe. Amawuggwe, emisuwa gy'amawuggwe gyafuna damage. Kankutereyo video eno. Kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuh Muzata batte. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah amusaasire, amusonye byonna ebyamusobako, amulamuze ekisa, amutuweere ejjana. Nafunye ennyiike n'okunyolwa kw'amaanyi nnyo okuwulira amawulire ago nga ndi wano ku kitanda e Nairobi. Gangudde wala nnyo. Nsaasira nnyo Bannayuganda, nsaasira nnyo Jjajja Mbuga, nsaasira nnyo Supreme Mufti. Bannayuganda mwenna twafiiriddwa. Omusajja omuzira, omulwanirizi w'eddembe, ow'obwenkanya, musajja ayogera amazima ate eryantama. Allah amusaasire, amusonye ebyamusobako byonna, amutuweere ejjana Firidausi. Nkyaliwo wano e Nairobi nga nafuna okulumbibwa ekirwadde eky'amaanyi mu mawuggwe, era kyampisa bubi nnyo nga ndi mu kibuga Kampala. Nasooka okufunako ku bujjanjabi Rubaga Hospital
nenfunako era okukeberebwa ku malwaliro ag'enjawulo nga mwali ne Mulago. Professor Wodria William nga yo pulmonologist omusawo w'amawuggwe w'amaanyi mu Uganda y'omu ku bankebera n'abalala bangi nnyo naye oluvannyuma kyazuulibwa nga kyetaagisa okujja e Nairobi okulaba nti twongera okunoonyereza kuba waliwo ebyuma ebisingawo n'amalwaliro agalina obusobozi obusingawo. Mu Aga Khan pulmonologist Dr. Hassan Ali Salim yakola omulimu munene ne ttiimu ye era ne bakwatagana wamu ne Professor Lule wano Munnayuganda amaze wano emyaka egisukka mwana mu ddwaliro ery'e Nairobi we naweebwa ekitanda kati wendi era nga mumuli ne Dr. Munnakenya Muhindi Wanjugu n'abalala bangi abakoze omulimu omunene nnyo okunoonyereza era ne bakizuula nga obulwadde obunnuma obuli mu mawuggwe babuyita vesicular pulmonary dysfunction oba bronchospasm bwa mirundi ebiri obulwadde bwe bazuula obukulu ennyo. Vesicular bulwadde obw'amaanyi obukulu bwe bazuula nga babuyita vesicular pulmonary dysfunction oba defect oba broncho dysfunctional defect obulaga nti nnyina obuzibu ku muscles ez'okumawuggwe eba ebinywa ebikwata amawuggwe n'emisuwa egitwala omusaayi ku mawuggwe nga gyanafuwa gyafunako inflammation gyafunako ebiwundu era nga balina n'okutya nti kiyinza okuvaako pulmonary clot oba omisuwa okwesiba omusaayi okwesiba mu misuwa ekyalivuddemu embeera ey'obulamu okusaanawo naye bakoze ekisoboka kyonna okulaba ng'ekyo tekibeerawo era mbeebaza ne bampa eddagala lyonna ery'enjawulo ne banteeka ku byuma eby'enjawulo ebyuma ebinyambye okuba nga nzisa ebirala ebyanyambye okussa omusaayi ze bayita blood thinners ebijjanjaba kati amawuggwe ebijjanjaba emisuwa n'ebirala era obujjanjabi obusinga bwonna mbufunye kati bangambye obusinga nkyasobola obufunira nga ndi Kampala bakyankumidde wano ennaku endala nga 2 nga bwe balaba embeera bweri bampadde eddagala ppitirivu erisinga nga bwe muliraba wano mulimu zino kati ndi ku bino healers bangambye nkola exercise zino nga bwe mbeera ku byuma bino ku exercise nga amawuggwe bantadde ku ddagala lino ery'enjawulo lino lyonna nga bwoliraba bino simanya kingi n'ebirala akati mbeebaza obujjanjabi bwonna bwe bampadde Professor Lule ne ttiimu ye nebaza abasawo e Mulago Dr. Wodria Dr. Hassan Asozi Segujja nebaza abasawo abalala bonna Lubaga Dr. Sekitoleko Idi Dr. Mutakirwa Mathias Enyondo nebaza omuganda wange wano Professor Logwe njogedde Dr. Sanali n'abalala bonna abakoze ne bannayuganda mwenna abampadde essaala n'abampadde obuwagizi bwonna mu mbeera yonna abatuweereza obuyambi mu mbeera yonna esoboka mwebale nnyo ate era n'abo bonna abatukwasiza omukama okulaba nga tusobola okuvunuka embeera eno. Nsuubira mu nnaku nga 2 nga Professor Lule ne badokita bantadde nja kusobola okuba nga nkomawo e Uganda kulaba nga obujjanjabi obusinga mbufunira eyo n'okuba nga titugenda mu maaso n'empeereza y'emirimu ng'omukama Katonda embeezi waffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Muzaata amutuweere ejjana amuwumuze emirembe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Otyo omwewuliriddeko bulungi nnyo. So kati mmwe abadde batambuza ebigambo nti ate yafudde ate yakoze atya tannafa akyali mulamu naye ng'embeera si nnungi newankubadde nti yasiibuddwa
anytime agenda kubeera mpozi nga ajetinga in mu Uganda naye embeera tesobola musobozesa kubeera nga ayingira akalulu campaigns. Kiki kye kitegeeza? Jukira ekirwadde kya ssenyiga omukambwe kyeyigisa nkuuli mu Uganda. Okusinziira ku survey egenda ekolebwa, abasawo balaga nti buli lukya ennamba yeeyongera okulinnya n'abafa beeyongera okulinnya. Nga bwe kyabadde kiteeberezeddwa nga laba kifulumiza nga bagamba nti ne Sekamuzaata naye yafudde ekirwadde kya ssenyiga omukambwe, wabula ye kyazuuse nga yafudde mutima. Kati Lord Mayor, embeera ebingi nti obulwadde bwa mawuggwe si kirungi kubeera mpozi nga ate ajja kuba nga yeetaba direct muki kati obulwadde ng'obwo obukwatagana n'amawuggwe si bulungi kubeera nga yeetaba mu mbeera nti alinza okufuna ate akawuka akasenyiga omukambwe. Jjukira senyiga omukambwe ono akuba nnyo amawuggwe, naye abantu abasinze okufa babadde bafuna obuzibu mu kussa. So kakati si kirungi kubeera nga yeetaba mu campaign direct. Kino kiki kitegeeza? Tuddayo ku nkola eri ey'okunoonya akalulu scientifically. So kati mumusabire omuloodi abamuwagira, abamunoonyeza akalulu, ttiimu ye erina okubeera kati ng'ekola nnyo olw'ensonga ye tagenda kwetaba direct mu kunoonya kalulu. So ttiimu ya Elias Lukwago mugende mu maaso n'okubeera nga munoonyeza akalulu. Kino kye kiseera okumulaga nti nammwe muli ba mugaso gy'ali. Kino kye kiseera eky'okumulaga nti muli ba mugaso gy'ali. Otherwise ajja kubeera so disappointed nga temumunoonyereza kalulu, kuba embeera gy'alimu ey'obulamu mugiraba bulungi. Nkugambye alina obulwadde bw'amawuggwe, emisuwa gy'amawuggwe gibadde damaged. Mukirabe nga kinyonyola mu kavidiyo. Kati ate ssenyiga omukambwe akuba mawuggwe nobeera nga tokyassa bulungi, sisitiimu yo neefa. Oba nfuna bulungi? So kati bye tusobola okubeera nga tufuna ku mulodi Elias Lukwago akyali mulamu, inshallah ajja kuba mpozi nga ayingira mu ggwanga. Twongere okumuteeramu essaala. Nze Sula Ssenyonga, we bali kubeera mpozi nga ate otugoberera wano ku Bokati TV. Nagambye following Facebook page yaffe eya Bokati TV, obeere nga otulaikinga. Amawulire gabeerayo mangi nnyo, gobeera mpozi ate tonnafuna gwe waneeno. Kale temuvaawo, mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli. Bokati TV.